Nemanyi twagala okubanga tubabuuzaako yonna gye musinzira okubanga ati mutulaba tugenda bbanga ku channel 2 Seimo official ne Dr. Quef official. Official gyokozesa kati era enkadde wagitunda weri ya bugagga byo naye mu karakita yange mugagga avunza watereka mu karakita yange kigambo okutunda imu ku bintu ebisinga tunda mama ze mbonaabona n'okutunda ekinyiiza kunjerega anti kyekyo kutunda kunkaluubirira nnyo nina eyo bakarakita bagiyita batya nfuna nnyo personal attachment ku kintu keba essaati kati ate okutunda ngaba kati ate okwokugaba nina satisfaction eyo gyenfuna nga nina oba saati oba kinga mbadde nkyagala nnyo nenkigabira omuntu kati ate ekyo kinsingira okutunda omuntu aguze bwe nali ntunda eri ey'amaanyi ati yabeera mu masengera okumala emyezi 2 nga weeri naye ng'obonga obuŋŋamba osobola gikanika motokayo neebeerawo kati nga ekimbonyaabona nnyo mbeerawo nezijjukira eŋŋendo ze tuyiseemu ebyenkoze era omusajja lumu yajjako nga bamuleese olwabikkula yiŋŋiini naŋŋamba esente ngenze zireeta nembeerawo nenjituya nga ndabanga eŋŋamba lasita ondekawo ondekeraani mukubira ne mugamba sikyatunda omusajja yayomba naŋŋamba kankwongeremu ku ssente nemugamba ŋŋambye situunda nenzijjako essimu naye obwavu waliwo obwavu we bwannumirawo nga nina ebintu byali agenti byali 2 nga boyi weetaaga akasente era gwe nagiguza ninga eyamuwempe kuba nasooka nenoonya omuntu ng'agenda gye appreciatinga kuba oli ebimu ku byagimungobezaako nga yaŋŋamba agenda gitwala ku faamu oli agisanye ku faamu agambe emmotoka yali ey'omukulu nga tekisoboka banfunira muvubuka dijje nga emmotoka ye esooka omuwadde nimugaa sente zenda okukuguza nkuwadde buwi genda weeyagale kati kigambo kutunda tunaddala ebintu ebiri pasona ebyo byebisinza okuleeta ennyo yoleke mu bulamu bw'abantu otandikiriza mpola kasita ojjamu omuze gw'okutunda obanga ali mu zzaala waliwo otuuka kati nga layini tokyasala kikitundibwa na kitatundibwa omuntu wanditidde nnyo okweggyako ekintu kati nze ngenda okweggyako ekintu ng'ebyaddala kati nina loyalty kawe wensalira enviiri ati ne bwe zikulira malaba kati ate ekyo nange nkina nze na problemu eri emu era nkigamba nnyo abantu weewalanga nnyo nkwewala ennaku ezo bangenze bwe mmanyira nti bwenva wano nkola bwe nti sobola okukulowooza nti sisula bbeerawo naawe naye singa nkolamu bwe nti okumala ennaku ezo kati saluni gye nsalirako enviiri bano bakika kya Saimo akola bw'ati oyinza okwewuunya kati nze kya psychologically bwe nsalira enviiri mu kifo ekipya mbutuka era kati nze nsalira kofi era kati nina omuntu yasooka okunyinza ku masengera awo Akram ng'akola saloon ng'obwongo kati nga ngenda saliranga waani Akram nga saloon ebeera nzigale nenva mu wiiki ey'okubiri nga sisala nviiri lwaki nti obwongo bwange nabuli nabuseetinga nti Akram gyenkola ki kati ekyo nange nkikkiriza mune we baluutu nga gyenvuga bwe nti awo mmanyira wena ne wafuuka kumpi ne wabeera wala kati emmotoka ogyaba yange ne bweddugalira Kenya ne bajoleza empulira eba tetukudde paka nga kata amaze kujooza akala ate nze ekyo kyali ku temmotoka empya zibaamu obusaanyi ng'otya okubba katapirawo ze royalty embonyabonya nnyo ku kintu kyonna kasita mbeera nakyo boyi nina eyo royalty eyo kyova kati okutunda kumbonyabonya naye nakizuula nti ate abantu abatakirina bejjako n'ebintu bye beetaaga okisegedde ebintu bye beetaaga kati ekigenda oli n'atunda ogenda okulaba byatunda bimuweddeko paka kutunda malaalo
kubanga yayagala kukiwano kyanonyamu ssente mu kaseera ako. Kati ne kino nakyo kankiseewo of course. What was statement Katikkiro gye yakoze? Nagirabye yabadde etawaanya abantu ku mutimbagano okwo. Alina omukolo ogumu gwe yabadde n'agamba alina omugagga gwe yali ayogera naye namuga lwaki totunda ku ttaka lyo ne weeyagalako. Simanyi oba wagirabye gundi eyo naye kati bakwa social media nina abantu balina interest babadde bagikozesa against ate gundi ya Bob Wine yayogedde nga ali ambassador wa Firebase which omanyi mbagamba nnyo every time naddala abantu abali ku mutimbagano kuno bw'oba ogenda okukola analysis yonna sooka oddemu weetegereze nnyo ekintu osooka olabe context yakyo mwe kijjidde. Kino sikyogera omanyi kati tulina challenge kati fe bakola Emmengwe tinoba olina ekintu kyogenda okukomentinga ku fazzo nga kivudde Emmengo oli abuuza yandiyogedde ati ne kino nze ne bwaba mu ntwani context gyaba kyogereddemu nsooka nenjetegereza ebintu bisatu ebyawukana. Oli agambye yali ayogera na mugagga. Omugagga simanga alina acres mmeka kwe kumugamba atunde kuki ku ttaka. Kakati we kokirese mu context y'omuntu nga bayina ettaka lya family. Kisegedde nti Saimo okubeera n'emmotoka 3 singa Saimo obeera wano tugeze olina eka 10 ng'olina wakakuttemu era nze lega Saimo okusinga ogenda mu banka okwewola biki tunda katakako jjako wano eka 10 omalirize ekikutawaanya naye singa nkusanga nga ttaka lya family ekyo tebasobola kikugamba. So njala ononye nnyo context waba boogeredde ekintu. Oli yali ayogera na mugagga nze nga bwe gambe siwagira muntu atunda naye omuntu gwensanga nga mu nyumba alinamu TV nnya and there is a problem wakati wali mmere era mugakwata ku TV tundako TV emu kati gwe boga atundako TV emu akulira bwagenda naga akubiriza abantu okutunda ebintu by'omu nnyumba oba mukyamu context wakoze eki tewagitegeere. So njala nnyo context zino muzitegeere nti nange wankubadde situndatunda ni waliwo ekisobola okujja n'ogamba kino kiveewo kantunde nsobola okujjawo kino ekiri kyawukana ne kiri bulijjo sagala mu biteeke mu layini yeemu agamba mutunda ettaka mu kyalo n'ojjogula boda mutunda ebijja mu kyalo n'olinnya ennyonyi n'ogenda ekyo kikyamu. Ne mulimu abantu abatuuse nga ayina ettaka ekyanja ekazi 10 ayina ettaka kati nga ayina ettaka lingi ekyo nakyo kitereze tegaba mataka liba ttaka kakati n'agamba naye omanyi ekyanja eyo sikyalina nnyo kyenjagalayo kantundeyo ate nzi eno kati engeri gyenzize ku Masaka Road mbenga kati kwenkulaakulanya kibi nnyo okubeera ne TV nnya mu nju nga zonna nfu tundako emwuka nikendi esatu. So ye context eyo kakati naffe abatatunda waliwo wootuuka n'ogaana omanyi kino kankyejjeko ate nsobole okukola kino. So temugatta context temuleetawo bukuubagano numwa nnyo omuntu alwana ennyo okunoonya ebitwawula kibi nnyo kiri ku mutimbagano ogwo nti Saimo mubi naye ate omugattako obubi. Bwe mba ndi mubi ekyamazima akaseera kajja tuuka obubi bwange bweyanike bukole ki tongattako. Obukookero obwo omuntu yajja kwebuuza lwaki bamukookerako gwe sooka omuleke omuntu nga ebintu nno bya Katonda obiraba bagamba gwakanga musana kakirota bulamu oli ne bwagezaako okwerungiya atya nga mubi luliba lumu kati togezaako kubusomba bw'omuteekako. So tulwane nnyo bwe waba nga wakyaliwo ekitugatta kyetuba tunoonya tonoonya nnyo kitwawula noonya nnyo ekikola ki ekitugatta. Kati oli bw'amala okukola ekitwawula nga kyeyolese mu lwatu ogaye nti otyo okisegedde.
so tetunoonya nnyo buli oli kyakoze n'okinoonyaamu kyakoze n'okinoonyaamu obubi ate kkirizo bagana bwobanga gwe mulimu gw'oyagala okukola era ojja kifuna kyamu naye ng'okifune so ekyo njagadde okiyisaawo reaction yo njaniriza atwabamanyiira wabeerawo aba reasoninga then n'aba abusinga naye ng'ekyo kikyamu temunoonya nnyo bintu ebyo kiruma okubeera nti ffe nnyini ffe twongera okubagana waliwo abamu nga bakoze ebizibu byabwe nga byeyoleka naye oli omusuulira ttawulo paka omanyi omulimbaze bw'oli bw'aba mulimba obaga muwerekere paka ku mulyango katobe twawerekera paka ku mulyango paka obuziina bwawe bwennyini bweralise bwe buti kakati oyo aba takyalina kyagamba nti omuwalana omugamba luli nze yayogera bwenti ng'okyayogera nti A is A ng'abantu bagamba ogiyita B naye gwe bw'onootukakasa nti A ne vidiyo eno ogiraba gwe kennyini gwe kati ate gw'ogamba B wayogera kakati awo oli tasobola kunnondaga nti gundi oyo tanjagala owaayo wootuukidde ensonga eziri mu ddiiro ziri bbiri simanyi ezimu zoba zisiinyizaako jjo eza Democratic Alliance ensonga ey'okubiri ze nnyimba ezivuma ku nnyimba ezivuma yo highlight kunze we nandiyagadde is engeri abayimbi abaaliwo gye baasobola omanyi Below the Belt yewasinga content mu bulamu obw'ensi kyova nti mulamu bwa bulijjo wetumala okukazana wansi w'obuti abasajja emboozi ebitundu nga 7 babeera ku biwala bikola ki naye awo tewabeerawo baana baabwe era bibeera mu maloboozi maki ekyo kyekiwala ekyawo bulijjo kasinga yazaala ekiwala bamukubira essimu owange bannaye nsaagala kusanga waawo oba ontegeera nti Below the Belt alina emboozi naye nti emboozi ezo z'abantu bamu nabaki abaagala zifulumya edda baazisabikanga ffe ab'omulembe guno what have we failed where have we failed okumanya nti ne bali baabikolanga naye ffe wawe tulemereddwa ffe si ffe tweremereddwa si ffe tweremereddwa era bano abali mu serving the punishment they are just symptoms of what came as a bigger project abantu bataagala nnyo politicizing buli kintu munansonyiwa but moral decay in our society is a political problem. Moral decay in our society is a political problem. Government eno yamaanyi nnyo esobola okustopinga buli kintu esobola okukistopinga naye moral decay bwekizuula nti ze zimu ku mpa gye zigenda okugiyamba okulemera mu buyinza yakireka nekitambula nga bwe kiri ng'amaanyi agaziyize galina. It was a deliberate move nti morale abantu kabafe bwe banaafa kijja kutuyamba okukola ki okusigala mu buyinza. Njala okebere kino entandikwa yaakyo etandise nnyo nga gavumenti eno etandise wali nga bakyajagala tewaliwo ttabu naye okutandika ndowooza gavumenti eno obukyayi bwayo businze nnyo okutandika mu myaka gya fe generation yaffe tukitwali kale 26 kuba 21 waliwo abantu abali awo nga bali undecided. Kisanya kyaddi 21 izigolabyeko ye mwana 21 izigolabyeko ye mwana omusajja awo n'asuubiza nti kakati oyina kyoko yeyamuze bizandisa byonna kyokozeewo kati awo ne wajjawo ebisuubizo bya Gaddafi alibeerawo ku retirement ya Museveni mu mpeeyo kimu
kati awo biri gumu oyo yalimu abantu abali bit undecided bangi so Museveni osobola okugamba nti yali akyasobola okuba n'amaanyi katuyingira biri mukaaga awo generation yaffe project eyo nze mu ntegere yange ne analysis yange wetandikira naye nga government yali yasimbadde emirandira gyayo etya government eno bwejja erina ebintu bingi bye yakola bannabyafayo babimanyi okwavuwaza abantu bw'osookera ku project ya Bompaka kadde nkuwa 7 ewajulirako abantu mu kukyusa ssente awo abantu baatwala simatwalayo batwalanga meka batwalanga kakadde ne baku Museveni yakajambo yinza ekyo nakisomako wakisomako kati awo nawo gomanyo twala kakadde bakuwa 7 era gezaako kutereeza kakati sente ya Uganda ebintu bingi ne bigwa obwavu ne budda ku piiki yaabwo ng'ebintu bingi nnyo bigudde byavangamu ssente nga basajja basobola okukola bamama ne babeera ewaka kuba mama omulimu gwo tata is to supervise mama is to implement naddala ebyamaka kakati obwavu bwe bujja batata ne babanga tebakyasobola kuwanirira maka bokka mama nga naye alina okubaako kyakola mama luli yabeeranga mu nnimiro n'abaana kakati ennimiro n'egwa ne bagikuba ekigwo buli ekiva mu nnimiro nga kyalayisi buli okitegedde kakati maama bw'ava awaka n'atandika okugendanga ne taata akole abaana ne basigala ku lwabwe kati awo eyo generation gye twogerako ey'abamaama ne bataata yakulira mu maka nga gali strong tutegeragana njala kusimira omusingi tugenda okutuuka waggulu eno ng'otegedde waje kyava taata taliiwo ne maama taliiwo kyokka nga obwavu obwo bwatta extended family ye yali ye yayambangako to mold morals tugende wajjajja extended family ng'ebaamu n'abantu b'okukyalo bonna nga bali mu family eyo kakati buli omu n'abanga takyaliko kakati olaba wano wetushootingira gebagaye ku Sunday osobola okusanga nga waliwo wati banyiniwo baba basiibyewo naye wasirifu because buli muntu taliiwo ani yasigazza abaana maid yamusigazza kola savo ogende mu bamaid olabe wane Uganda ani afuna maid atendekeddwa ebahandolinga abaana kakati ekyo nekiddaawo ekyaba maid kade tugenda ku land fragmentation ne tutandika okugula 2 ku 2 10 ku 10 n'ozimba ennyumba nga bwoleka omwana ewaka maid ayogera olusoga mama Munyankole tata Muganda kakati omwana nasigala nga kyekigenda omukuza kuba tasobola kufuluma due to insecurity abantu bawambibwa omwana tagenda fuluma kugenda bweru nasigala nga guardian we yani ye TV era abaana be 1200 okwambuka eno bonna bakuze nga guardian waabwe ye TV kakati TV ne tutandikira kuba ezisinga zizzeera waggulu wa 26 ne tutandikira ku East African TV tugeza tunawakilisha tutandikiraawo music yakubwanga ku East African TV wali omumanyi awo kati old school one kati old school now owa R&B ne hip hop yasinga okubeerako owaba Black Americans batulaba ba Beyonce bani Jalulu 50 Cent Cassidy Ashanti yabeero generations njalodde olabe videos ezo zalinga zifaanana zitya kakati bwe tuvaawo olupatwisi Jamaica bikyawo ne bikwata akati kakati buli mwana n'atandika okwambala bwatyo ne tutandika okwogera bwe tutyo ne tutandika ebyo kati kodro zalinga z'amaanyi empale nene ezigwa ku gundi mu basajja n'ebisaati kubanga that was a generation era balance ali serious atandikiraawo chetofu
kakati bwe tuvugaawo gavumenti teyabifaako negaba bano balaba bwe batunula ennyo ku TV kati ne tugenda mu masomero serious subject ne zitandika okugibwamu amaanyi nga political education. Actually political education does affect wasembayo musoma nze nayingira senior najingira 2.5 senior 1 zinajingira 2.3 neyo yavaawo political namukolako namukola mu senior 1 tugenda tuka mu senior 2 tugamba bamugyewo kubanga nchikamu senior 3 2.7 lwenchuko genda that is 2.5 kakati awo wonna bigenda bifa kati omwana gyavudde waka wafudde tewali kyekimukuza TV ani regulator waazo afunamu nti political shows bwe zikendera muongeze musical shows era musical shows TV zonna ezajjaawo ng'amaanyi gaazo zipromotinga musical shows zinsomesa byonna ebyandibadde ebyamagezi byonna ne bigenda nga bivaawo bitya media houses zasandika okufuna pressure nga lwotebukola political shows oba shows zonna kati tosobola kwogera kusomesa bya bulimi n'otakuba gavumenti tosobola kwogera bya bulunzi n'otakuba gavumenti tosobola kwogera kutandika business n'otakuba gavumenti kugamba nekifuuka nti gavumenti ngeri yali eruddewo ng'ebintu bingi ebigiremye buli lw'onootandika okubyogerako kati political musical shows ne ziba z'amaanyi kakati musical shows bwe ziba ez'amaanyi tugenda okuyingira 2010 ng'abayimbi bagamba competition yaffe ku music erina Beyonce erina Rihanna kakati gwe ongamba nyambale nkole video nga nyambadde video yemu egenda mu katale kusangayo Beyonce abayimbi abaafa ayinza wasiwawa naye abaafiirawo omumanyi Raisi yaliwe Kenya no Tanzania kubanga alate bo jukira nti TV yali yewaabwe kati ali nga bo they are competing direct era yakyali kiwalanga kyamaanyi nekyekubyenjega paka nakataddanga kakati gavumenti awo yayina okugira okuyamba abantu bano nti TV zonna music oyo webweru bw'aba ayimbibwa n'ebigambo ebiwemula talina kuzannyibwa tusobole okumakinga competition fair era ebiseera Eminem gwe tulina ba Eminem ateredde ndowooza 2010 na 2012 awo naye walizi F word gozimanyisa wange kati abaana mu masomero ddayo generation eyo wetuzinira B-boy kuba njala kulaga nti bano ba gravity generation eyo era bwe baba banyumya 2.3 2.4 2.5 nga basoma ye generation eyo ezinaki B-boy bamuziniranga ku nnyimba ki nga zi F eziri muli mayimingi nava ku mayimingi w'ennyimba ziri ffe ze twamayiminga ngeza Lucky Dube kuba ffe twakoleranga zi speech de nga tubeera ku Lucky Dube tugenda okutuuka eno mu maaso ng'abaana bwe babala mu budanke competition twalina omwana yeyitanga Mutimba mulungu jjomo nga tafugika nga mwamaanyi alla nganti bw'atandika okukooka bw'atyo oyinza okulowooza oba baleese Snoopy Doggy ngati atambula mu masomero omwo monna ateri amuwunyamu kakati awo we tugendera mpola mpola era awo akapiira we kafiira 2006 2010 akapiira awo we kakola ki we kafiira lwa nsonga abaana baali tebakyalina interest mu kapiira nga interest ezze nnyo mu kuyimba kuba ffe twabeeranga n'empya ne mugenda muzambire wa mwami Male ne muwasambire wa mwami Mpagi nga akapiira kangi nnyo era generation eno akapiira yeesibako keesibe basinga kumanya nnyo by'abayimbi tutegeeragana naawo ne tujjawo nawona gavumenti tefaayo tulina zi Ministry of Ethics and Integrity naye nga tefaayo lwa nsonga bano gye bakoma okutunula eno tebatunulayo era njala ombulire omwana generation yaffe Bobi Wine nga tannayingira byabufuzi kyonna ekibadde kigenda maaso mu parliament tubadde tetumanyi
ebibadde bigenda maaso mu bukulembeze bibadde tebitukwatako n'akatono nga tukeera kunoonya Bobi Wine yakubyani tukeera kunoonya Chameleone yafulumiza luyimba ki nga bye tukeera okunoonya awo wonna buli antunulidde paka ndoza tutandise okuddamu okugamba naye manyi ye mu parliament baba bakola biki. Bobi Wine amaze kubiyingira mu 2017 okuva 2017 awo paka kati buli muntu ali interested era babadde tebatufiirako ddala nga baatulekayo gye tuliira amayirungi baatulekayo gye tuliira enjaga era nga bo bennyini munda mu gavumenti mwe muli abatambuza enjaga bakakensa munda mu gavumenti byonna bibadde bijjako abaana bw'otulesinga luutusi zaabyo biri munda mu gavumenti naye mukama munne mwataliira paani baatuguza enjaga nga bambala amataayi bulungi nnyo ne batambuza enjaga yaabwe bo nga bali eri waggulu they are the king pins naye muganda wange abaana abasinga kati okuvaako baabwe kuba be balina obudde obungi obunywa enjaga be balina essente ezigula enjaga ejja kuva ku bino ebyomukka bino biki ebyo oyo yennyini bwe basinga okuseera ice kuba n'ebiringa ebyo baana baabwe be babinywa awo mukama ndoza we yasasulidde abaavu n'agaana n'abaavu kambasasuleko ti generation eno eyaleka enjaga n'obuseegu ne butambula direct effects zigende ku baana baabwe babaddusiza wano babatutte mu zirihabu e Bulaaya babatutte ludda waliwo abagagga abatwegomba kino njala kikubulira muganda wange ali eyo wansi abagagga bali mu myaka 5-7 abaana baabwe tuli mu generation yemu naye agenda nadda ku TV n'akwegomba batulaba ku YouTube naga mu baana bange ne bwenfunamu lumu omu bwati nga reasoninga quote of kwefulukuta bya reasoninga mba mmaze nga empire amaze gibuilding naye nga waleye gwagenda ogirekera era wegendereze nnyo abantu ababasikidde kati mu empire zaabwe baana bakuze oba baana bende bali gwe bamuleetedde obukulu oba gwe yali yesuulawo bano bonna bifuuse bisassalala abasinga kati okutambuza empaya zaabwe bende bali oba bano be bagamba nfunira akaana kagundi awo kajje kanyambe ko ne kamanye ennaku yaako amanti wano si waffe be baana kati abatambuza bizinensi ezo kakati ne tujja ne tuyingira lyrics ne zigenda nga zifa nga tebeefiirayo lwa nsonga twalinga tuzina muzinyi kyobulaba omwenge biki ebyo byonna ne bitandika okubeera eby'amaanyi nga tebeetunulirayo now kati tujja mu maaso eno lwaki gamba nti Moral Decay is a political project and a program ebibakwatako ne meeting tezitula zino meeting ezatudde jjo ku UNCC mbuba balabula gravity bakulabudde era tebaddamu okutimba lelelelele muganda wange bwoyimba ekintu ekikwata ku government tugenda okumanya nti bakulabudde nga bakakusibira omwezi mulamba bakulabulawe batoddamu example wano fenna Mugema tumumanyi Mugema ono mukwano gwange Mugema yayimba oluyimba nga teruvuma lunyonyola bunnyonnyozi President Museveni bakwata producer waalwo n'ebyuma ne babiwamba producer Jona yakwatibwa n'ebyuma ebyakwata oluyimba mu studio ye ne bitwalibwa ne bakwatayo omuyimbi ne banoonye yatematema video n'ateekateekamu obufaananyi Mugema oyo okumujja baamutwala paka ku CID awo n'ennyumba ye twamenye okufunamu ku kasente akayinza okumuyambayambako just nga ayimbye oluyimba luki lumu abalala ababigezaako biyimba tebaafuna lukusi radio za n'ebiringa ebyo
zagambibwa tezikuba oluyimba olwo. Bobi Wine wajja waliwo oluyimba lwe yayimba ndwerabidde mwajja n'agamba yo radio Kasukali intro yalwo wajja n'agamba luno terujja kuzannya mu radio yo ye intro eyo weeva tinge nyimba bweso tezikkirizibwa kuzannyibwa kuki ku radio. Then netuva ku nyimbe obutazanyibwa ku radio ntugenda ku lukusa lw'ebivvulu okutwalayo butwaze naggulu osaba olukusa basoka actually ebyolukusa okugenda lulidda nga bayimbi bategeka ebivvulu nga kiwetaga genda naggulu wagendanga ku polisi ya ku kyalo wotegese nga gye biggwera ne mukuba ndongo yammwe bwe bitandika okuyingiramu ebyobufuzi nti oyimirizaamu abantu n'obaga bannange emwanyi egw'ebbeeyi bannange ebyennyanja ebukakkata ennuuni abantu babonaabona bannange enguudo mbi nga bagamba abasinga obyogerako abo tebaddamu bawalukusa tutegeeragana kati amaanyi ago gaali gasobola okuteekebwa ne mu kino ne bagamba ani yawemudde nti Kididi ne bamunoonya ne banoonya studio ne banoonya neyawandiise ani yawandika bia nnuma baligenze bwe balisibyeyo abantu babiri kwekasa tewaliwo yalizeemu kutuwemula kati saawa zino bo bamanyi UNCC bwe yavuddeyo mu Uganda mu amayimba bibya abawemuzi naye ekyo nti bakuba oboba okuba omusoto ate okukuba gwonna okuba mutwe kati bakutte mutwe gwe bakubeera nirabyeko ntambi omalamu amaanyi maani nakoze Franka ntambi anyway omaine yafuuka emotional kotadde wansi omutwe okkiriziganyiza nange okkiriziganyiza nange madde ndaba bigatto byange bino singa babanga balina ababbi balina ebankutte bankuba banzita n'oyitawo buyisi n'otokuba n'oyitawo buyisi oba okkiriziganyiza nekye bakoze tusaganze nayitawo buyisi saabagaji mwongere okuba naye ba emotion bwe sisobola buga kasasobola bugaana kubanga ndudde omulaba naawo bwe baba okuba omusota okuba mutwe kubanga wali obulamu kati baba bakutte puzzle ne gravity bali abalala barechore kapakati Gloria Bugi munnaabwe Shakira kirira ku Kididi abo bonna batyamu kuba bwe baali batugoba ku byobufuzi tebakwata buli muntu tebakwata buli muntu ekirala mpuliddeko abagamba abaana bazenga batuwemula lwaki balabye kati omuganda agamba wozuukukira wonaabira mu maaso tewaliwo muntu yali yeebase nga yabadde wakuva waka ku ssaawa 12 ez'okumakya agenda okudda engulu nga ziri ssaawa 6 ogw'emisana n'omusana gwavudde naga kenzuukuse ku 6 sijja kusenya wozuukukira bw'otera tukulaba okutta akasenya prosesi yemu gye walikoze ku 12 gy'okola ne ku 6 kakati bazuukuse ekyo mbadde sikisuubira ku muntu yenna olina kukireeta nga waliwo abaga kakati lwaki banguye kwe kutuula kwe kusala abatuwemudde tebabawadde mukisa tuzze twogera teriyo muntu agenda kuŋŋamba alaba vidiyo yagenda kuŋŋamba nti ntandise byogera leero ebyennyimba eziwemula tuzze twogera banga lyonna era nawuludde bubi Gravity bwe yagaye nti ennyimba ze zibadde tezizannya ku CBS. I was so disappointed. That was so but you are hypocrite Gravity. eziwemula ze zitazannya era Gravity yansanga ku show yakabakko sirierabiranga yakafulumya oluyimba oba lwali nnyama n'akyuka backstage n'aŋŋamba CBS nagivaako kati nnyimba byetajja kuba ayi twali show yakabakko ku Jogies kwakyadde ategeeza naye
CBS yakuba money CBS yakuba oluyimba oluyimba ndoza nalukuba abantu batuka n'okulowooza nti kyokka nga nyini lwota lu performing naye nga nze ndwagala okufa ne King Saha Kangume enyimba CBS yazikuba andoza gamba kuva bwe updating a playlist ye enyama erimu eggumba kwepicha anti kakati omuni hayo ezo wanta mambo omuni hayo yakati buli muntu aina kyasobola tikya primary bo graduate ngalo genda mu secondary tokola bachita batya ku graduation party yo togamba ticho yo muvumirira yansomesa mu primary bwe najja mu secondary ate natajja nange bo wali agalo kusomesa mu primary wali sigaddewo wali odosigalayo nebo wali nya nogamba nti nze nvudde mu kirasi yo ngenze mu kirasi endala kakati ati tomunenya ye akugamba nze nsomesa wano awe nsobola okusomesa to the extent nti CBS ya sponsoring ebivulu bya Gravity okusponsoring antegeeza ki CBS ezimu ku radio ezibereddewo abayimbi ennyo no matter the generation mubuuze bw'aba asasula akalango ku CBS akasasulira ku rate yemu n'obulango buli obw'amakampuni amalala CBS eina rate y'abayimbi ti ziri company ndazisasula bwezi bwaba muyimbi nga wakivulwa akalango kali ku sente bwezi package ye eba yanjawulo olumu ne basuubiza n'okusuubiza nti kakati kweyo package nandi yagadde obulango bwa milioni 6 naye sizirina kansasuleko milioni 3 kansasuleko 3 ngenda Lugogo naye sina sente ne bamuga milioni zandibadde milioni 12 naye bwoba ngeri gyoli muyimbi tugenda kuwera ku 6 naye 6 oguyina nagamba siguyina nyinako 3 ngabo bo yinako 3 ziri 3 oli tuyimbiramu bwe tulifuna ekivulu tuli kubira n'otuyimbiramu ne basayininga kyokka nezine 3 ate n'aleetako emu 2 n'atazireeta takimanyi Gravity n'atazireeta 2 gwe CBS yali ewandiseeko ekiwandiiko negaba nange nebanja omukuru Garrison Wabuyi abamu bajja nanyonyola n'okunyola banaye ebivulu byasaze mu abirabye balance gyali tomanyi balance ali mu radio eyo nga wabayimbi kakati bw'otuuka essaawa zino n'ogamba Katikkiro CBS ebadde tezannya na ndongo yange nga ekuwaniridde balinga bakuba music agenda ku radio ezo manyi balina eyo engombo gye bagamba manyi CBS eyo yabakadde CBS eyo omanyi yaba ne bazitwala eyo naye bw'amala zitwala eyo bw'aba yagala okupgrading okujjako mu audience ey'emitwalo 2 amaliriza agamba omanyi eri batuzanya naye balina nnyo audience y'50,000 bw'oba yagala ku audience eno eri serious ojja eno era bamaliriza basaze bajja eno teriyo muyimbi kankubuulire teyo ne bagamba YouTube ejja tuzanya gundi era bonna bakomekeza bagana omuntu akoze ati okuzanyako ku CBS because CBS ine ekintu kye maintains ne BBS we have the purchasing audience omanyi waliwo listening audience ne purchasing audience kakati purchasing CBS ejirina kakati our Gravity wabadde mu kyamu 2 liri puzzle wagambye example je walese yabadde ya lusuku lwa seminti lusuku lwa seminti ankubira n'essimu nansaba ebyokulya talina yadde 10 muganda wange lusuku lwa seminti teolina na kumuleeta mu example y'abantu endongeena abagibonaboneddemu yakuba oluyimba olwo ng'ayozezza na Rose Rose lwali lwa Moze Radio
era olutalo lwaliwo ng'eri waliwo version ya radio waliwo ne ya lusuku lwa Semiri. Audience yennyini negaffe tetujja bifaako tumuwagidde baamuwa ebivvulu ne bituuka n'okumusuula mu kabenje. Yali ava wa Masaka ngadda ate kakati audience oginenyaki ku lusuku lwa Semiri gwe yagala audience etuwe ssente ate tubulire nti bane bazikuuma nabwe bati bogwabe baagukola baagukola liri pazo yennyini agamba nti byayimba tebabiwulira yayimba genda ogule emmotoka audience neemuwagira n'atandika n'okufuna sponsorship za zibondi sente ze yakolawo wonna twaze mu bbako yayimbira gondi genda ogule emmotoka olw'amagezi okitegedde so kuno okuwemula kuyina kubeera nga gavumenti bwe muli nti projekiti yammwe ya butatunulayo nkuwadde lwaki ngamba nti projekiti yammwe nze singa amaanyi ge muteeka ku bayimba ebyobufuzi nti Kyagulanyi buli lwayimba agenda myaka emeka kati mukyanga ayingira byabufuzi nga tayimba tuzalimwe mu myaka 67 era buli muntu aga bonoyimba ku gavumenti oyinza omaliriza nga Kyagulanyi era batyayo batono nnyo abasibalo amaanyi ago musobola okugaza eno kati tukakasa nti si projekiti yammwe amaanyi mugateeke wano okuwemula kugaziwe olutalo ke lwatandise kugaziwe kugende ku TV stations tutunule mu programs eziragibwa ku zi TV ez'enjawulo tuvaawo kuba computer misuse teyina kuvaayo ku byabufuzi byokka tuvaawo tugenze ku zi radio stations tutunule tugambe radio station zino abakozi abaliko ddala bye boogera bitukagana n'omutindo recordings zireme kuvaayo ng'oli ayogedde ku Uganda Airlines tutegeragana tuve awo tukkirire ku social media abantu abasinze okuwemula nga tebakwatibwako ate bawagira gavumenti ekyo jja kukkiriziganya naye nga tebakwatibwako gavumenti gye bawagira era abakozi ba gavumenti ne gavumenti webeerawo yo nga yeesirikira bintu byayo ogenda okuwulira eyawemudde wano yawawaabira abawemudde eno eyawemudde wano yafunye ekifo mu bawemudde okitegedde so those double standards mu gavumenti zigenda okutuyambako bano bonna UCC UNC boogerako bwogezi to make a statement but the implementer agenda kusigala nga yewaggulu ye gavumenti so enkuba ejja bye tubagambye tebibamala ijja bamala nokola nga diverging kati waliwo kunyegenyege sibalinaako buzibu ne buli mwaka wabaawo kati guno omulundi babadde basumba lulyo babaali baki parliament yavaayo kati obuseegu okuleka nga tebabuulira balwana kuba bafiina bayizo bali mu kulwana nga tebamanyi kye balwana oba ontegere kwenyegenyege osanga buli kiseera wabawo akabinja akamulwana nga kamupromotinga tugenda omayiza nga abagenyi abakulu ku show z'okuwemula prime minister oba ontegeera nga ye mugenyi omukulu so kajja tusale obusazi maybe to legitimizing okuwemula kuteekuweebwa amateeka otegedde nti munnange wokola video ey'obuwemu kati basifaana wakola video ez'obuwemu nga ziteekawo above 18 teri mwana swajja bwaki giraba okusinga okulowoozesa anu tusobola okulwanisa obuwemu nga si kyekigendererwa kyaffe ate ne busigala nga buli muffe genda mu zi restaurant waliwo restaurant misana ttuku pambaza abawala obugoye bukomeere oli wansi awo naye ate bagamba ne mu covid yali ekola misana ttuku so okuwemula olutalo lutandikiddwa gavumenti bwe basi projekiti yammwe mugatteeko bugasi kino kisobola okuggwa kale mubeere bulungi enkuba egambye tukome wantwogedde nnyo